ene Masaka mukusabira senteza waliwo omukadde azze ng'ataddeko okuveera people power n'asabira president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Esaala ennene Esaala emutuusa mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Alayidde nti eno Zabbuli gy'amusabidde tegenda kulwawo terwisa bintu egenda kubyanguya era tugenda kulaba mu bbanga ttono nnyo nga General Museveni agudde akazoole nga General Museveni ayita Tembo nga General Museveni byayogera tebikyakwatagana ng'atandise okulya kasasiro atandika okuwunuuna agenda atyo ate Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akwata obuyinza ng'olwa nti Museveni agenza awumpuguma amusabidde Esaala nga nkambwe nnyo era Esaala ng'esengulawo ebibadde byalema Esaala ng'esengulawo abatemu Esaala ng'esengulawo ababbi Esaala ng'esengulawo nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni. Esaala eno President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agisiimye nnyo ate bagenza gimusabira yali yateeka dda ne Zabbuli ku mukono gwe mu buto eyo ng'akyali lasita nga yateeka dda Zabbuli emutambuze mu nsi muno ate nno ne maama ono naye n'amwongerako Zabbuli ey'omulembe era President Kyagulanyi Ssentamu afudde ekitiibwa. Kale kambikuwe Zabbuli abiri mu musanvu Mukama gwa musana gwange n'obulokozi bwange bwe nakyanga yani Mukama ng'emaanyi g'obulamu bwange anankakanyanga yani newasa naagumanga omwoyo newankubadde ng'ejjali siisidde liza okunwanyisa naagumanga omwoyo Mukama Katonda akuwa omukisa musajja gwe Mukama Katonda akuwa omukisa kunoonyeza ebbanga ddene naye wano kulumbe nali naawe oyogedde ku Zabbuli wewe bwe nali muto nagiwandiika ono Zabbuli eno yange Zabbuli 23 kama Zabbuli 23 kama Zabbuli 23 egamba kama yemusumba wange zetagenga angalamiza mudondole ly'omuto antwala ku mazibbali ag'amazzi amateefu akomyawo emmeme yange naye ate Zabbuli 35 naye kangende ngisome Zabbuli 35 egamba nti 25 The president has just concluded the function of the late Frank Senteza, who were here praying for him. Remember, on 27th. Noza Esaala mujiwulidde maama gy'asabidde President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wano ku mukolo ogw'okusabira muganda waffe Frank Senteza e Masaka. Tweyanziza Esaala eyo maama era omukolo guno gutambudde bulungi guleese ab'ebitiibwa bangi guleese abalungi bangi abagwetabyeko ababaka ba Parliament bangi okuva e Masaka meya n'abantu bonna bakansala buli muntu ba foot soldier ate kiyitiridde gujabagidde gubadde mukwano muyitirivu ibadde bya kitiibwa kyerere ku mukolo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kwabadde nga ne Lopu Mathias Mpuuga Nsamba ko ne Lopu omujja Joel Ssenyonyi bonna babaddeko ku mukolo guno era nga boogedde ebigambo. Tweyanzeege President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine otuweseza ekitiibwa oseza Frank ekitiibwa banange tusiimye nnyo tusiimidde ddala. Yangu tumutayi.
abakulembeze kujje ngenda kwayita speed kulwaisi waliwa nange bambye wampyemu awo mwana kati nja kusaba kifaananyi kyekibeera organize muleke president ne family saalowozanga fudde ekifaananyi ne area mp tuli mu position so mukama from odize mu position pya yange mu kifaananyi kye emabegaawo muveewo njafuna ekifaananyi ekirungi ekinyonyolera nawe kiyimiriremu kati nze ekinyonyolera ekyo kyekifaananyi ekyabanamasaka siki ane munakampala wali people power our power mwebale nnyo mwebalire ddala kakati faana tuwere ddala essaala tubeerere ddala wano faatha tuwe essaala nga kuli kumpi etuuke ayi mukama franka mwekimuli ekitagwawo ayi mukama muwekimuli ekitagwawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atubenkere emirembe ayi mukama bawe ekimuli ekitagwawo ekitangaala eky'olubeerera kimwakire ja baganda baffe naddala abafiira mu mbeera eno mukama katonda agikwatula ekisa ali ekimuli ekyemirembe mukama abeere nammwe mukama ow'omukisa abakuume abatuniza amaaso g'amakaka bulijjo abasaasire abakiikire gye muli bulijjo bulamu bwammwe abaweeremu emirembe omukisa gwa katonda omuza wa buli kantu patri ne mwana ne mu butuukirivu kubakkeko kubasigaleko ate abatambula kubakulembere bulungi bano omukolo ogukanzaawo dijje taamu akembo olutalo nga luwedde zabuli abiri mu musanvu mukama gwa musana gwange n'obulokozi bwange gwe nakyanga yani mukama ng'emaanyi g'obulamu bwange anankakanyanga yani newapasa naagumanga omwoyo newakuwadde ng'ejjalisiisidde erizza okunwanyisa naagumanga omwoyo mukama katonda akuwa omusa musajja gwe mukama katonda akuwa omusa kunoonyeza ebbanga ddene naye wano kulumbe nabiraawo oyogedde ku zabuli wewe bwe nali muto nagiwandiika wano zabuli eno yange zabuli 23 kama zabuli 23 kama zabuli 23 egamba nti kama yemusumba wange zetagenga alamiza mugondero ery'omuddo omuto antwala ku mazibbali ag'amazzi amateefu akomyawo emmeme yange naye ate zabuli 35 naye kangende ngisome zabuli 35 egamba nti 35
The president has just concluded the function of the late Frank Senteza, who were here praying for him. Remember, on 27th. His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu, escorted by the newly elected leader of opposition, Honorable the Right Honorable Joy Singing, have just concluded the function of praying for the late Frank Senteza, who was murdered in 2020 at Busega roundabout by the military patrol. Tomoisa America gende kwatamu. Bozongo muchika kwasagara gende wakati soko kwatimu katonzoka sembere. Linda muto ola soka sembere. Tambula. Frank was murdered by the party among these are the same people who killed Frank. That's how massacre looks like. They are ever violent. They were almost killing Ashraf Kasirye, and today, after murdering Frank Senteza, they are eager and angry to let the foot soldiers not celebrate the late. Thank you for the love and support. Esaala bwetyo bwetambudde mugirabe bulungi omukadde maama agiwadde president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era Esaala oluwedde president n'ayolekera kati nno tusimbudde katuzivuge munaatuwulira paka nga tutuuse ate gye tulina okugenda tusobole okubikola era n'okubituukiriza. Frank gyali amanye nti nno teyalwanira bwereere oba teyafiira bwereere. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Omukama Katonda okuwa nga Frank wamutuwa obulamu bwe wamuwa wadde nakyemalira yamutwala naye era tumanyi nti nno one day Frank kyali alwanirira ekyamussa ajja kuca olunaku lumu kituukirire era afune ekitiibwa ekyo kyateekeddwa okufuna nga y'omuzira w'eggwanga Uganda. Mbaagala nnyo banywanyi, Omukama Katonda asaba bankuumire, tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere, bataayi mweraba.